Tusanyise okubalabako ku mukutu ogwansa Sage Media olunaku lwalero nina Engineer Sadati ate era akoteka ne Suna Ben. Webali nnyo bali ddala wona osinzira okutulaba njagala okutegeezako ndi kyokola kya ttendo nnyo okunyiga akapesa ka subscribe kikulu nnyo gw'osooka okufuna ebyakabi byonna. Abakulu benina wano olunaku olwaleero njagala nawe temutuwoganira mutyo ebintu byamwe biyitamu eno tebirina kye bituyamba tweyanze tugende mu maaso. Anamwe agala kulya buli omwangi naye bannange ate yavumbikiza kivumbiikiriza yasaba yakola mu nkola ya mugenzi Luyinda kalazi waliwo embwa etasobola kundayiza Jose namuwagira okakasi akiye mu style yafuna amuggalirawo yamala okulya n'ayita mu kadiisa yagula akadiisa n'ayita waye mujje munzigulire okimanyi waliwo embeera waliwo omuntu gwosobola okuyisa mu mbeera eno gati ayo naye namututte nga sitegedde kirina amabina gaakyo bambi amabina gaakyo kwegali kirina amabina gaakyo amabina kwegali yalonda bulungi ekyokulwanyisa kyowalala kale omuntu n'obulwako ekyokulwanyisa kati abasajja buzibu kubulwa kyakulwanyisa kukangira abasajja twagala era katono bwe kayitawo ekazinyuka nze Mukama Katonda yakyankuumiddeyo mu butono obumununu Mukama yakyankuumiddeyo siva ku nnono ojjukira ebiseera ebyo ntambulira mu buno n'onkwata bulungi n'oŋŋamba nti Sadati senguka yeeyo dda wano era wenna naye ate obuzibu kukyukagana nze siwankawanka era twali twateesa n'embaziira aye embaziira ye ng'alina we yakola nga era ne bw'aba nga afunye omuntu we abeera munene ng'alina abeera muggumivu kati embaziira n'aŋŋamba nti oli eri mu butono tosalanga ekkubo todde eno kati oluusi yagendanga ne wabaawo amuwa olugambo nanga muganda wange waliwo aŋŋambye wasaze ekkubo n'otuyingira eno mu sayizi zaffe naye omukazi w'ebbina yasigaza ekitiibwa nga mutono bulungi katono bulungi ekiri mu bbina kyamaki ebbina ne baliyita kalusomba ebbina lyerirusombera lisobola lusombera omuntu nga abadde takola ekitaaliimu neribikusombera ng'oliawo tobiriiko olw'ogubina gw'olina ogunene bwe buti ogenda gukuleetera ebizibu ate ekintu ekimala ku pulaani musawa y'akasambattuko teryalikwata nabantu likubuutanya wano naye musawa y'akasambattuko olikwatako naye tomanya waliwo kamera obaako nebira byowakawaka nabyo naye olina bwolikwatako muno n'opima mu butanwa tolikwatako tomanya bumanya nti koba naye olikwatako nomanya oba wali balabe nga balwanira eyo nebezibeera movie ezo zibulu movie ezo obadde oziranga omuntu alina ekikyala kyawambagatanye nakyo beyiringula neyiringula birogera kulanga agira ati akayi tosobola butakwatako ako kaba kaki akayi ebeera nga woni omuntu akuwulira nti wooli nze sebalunkyaliwo olowooza navudde anti katomanyi waliwo bagambye ati omanyi batugeye baddenga ate nze namuwulidde kati kano kokubako amanya nti omuntu akola ki wali kamyakyaliwo nabo bakagala munnange kabanyumira ebyeyombyayombya kabanyumira banyumiza binyumiza ebintu ebyo bazira tone yabiŋŋamba
Ozako bantu bakulu ayange nze byange mbambyo nze nange mbiraba mu film nange mbiraba mu film mukirekeddenze mbiraba mu film byonna munnange omusajja ono bamuyita Engineer Sadati Engineer Sadati ono olwayo tuli eno Masaka kati tumunoonyezaako ntugaa nti katuwayo omukole ku musajja wange bwe twazirunda omusajja ono yatuvuganga n'embazira tone nga tukyali e Masaka ebiseera ebyo nga tukyakuba show zaffe ezaba batuwanga ssente mmeka abatuserikanga ezabangawo ebiseera ebisinga wabanga butono ezabangawo kubanga waliwo bakubiranga kati nga Deusi nga ye mukwano gwo kati ng'eziriwo waliwo oli omusajja we Kalungu yani walingawo yabanga omunene n'omumpi so kati yakola ne disco mabegaka ezabangawo Kamada ezabangawo naye abaana abo bajjukira tezabangawo tewakoleranga babawanga mmeka kati Kamada yampanga emitwalo 15 n'amafuta galiyo n'okulya bannange era nzijukira waliwo twetoleanga mitwalo 25 awo lwati awo nga muzanyira awo kati ng'omusajja ono nga tuli naye mu bulungi ne mbubi era Sadati ono gwe neekakasa y'amanyi emboozi yaffe yonna nina mboozi y'amaanyi Sadati era mu mboozi zozo kizibu okunyumya neggwako nga toyogedde ku Sadati ate nga Sadati yatuvuganga kati nze mu incidents zenzijukira mwalaba nze incidents zenzijukira empitirivu ze twayitamu Sadati nzijukira incidents gye twagenda okuba endongo gye bayita mu kabbo ojjukira gye bayita mu kabbo gye twagenda ne tubula ekiro twabula ekiro ku mayumba nga 3 nga tugabuuza ne tugenda tugwa ku gundi ku kaalo akagundi akamu akatundu akatawuni akesuliddeyo ku mabbali g'ennyanja akalu twagala babuuza mu kabbo yerudda wa nga tubuze sawa ziri 8 gwa kiro batukubira amasimu abantu bagenda kuba ebyuma naye nga tuli mu kubula buuzi kati tugwa ene wabeera ka master gundi master kasuku kana kasajja kebayitanga master kasuku bayitawa Kasenyi owetera bakijjulula nokkirye mange Kasenyi ku mwalo kati Katemba yali awo okugenda mu kabbo owetera side awo kati fe twagawa gye bayita Kasenyi tutuuka ku kaalo nga konna tewali yadda kataala akaaka tusirika tugamba kati tubuuzizzaani nga twetaaga wetaazi muntu wakubuuza paka twagere paka ku disiko kati kye twakola nga tugenda tulengera ewali akataala akaaka nga tugamba abange waliwo akataala ketwengera akamunyeenya nga tugenda nga tukonkona ku ddirisa twakonkonamu 3 tugenda okulanga bakawujja ekibatu nga kazigi akati nga tutandika abeeno twagala kutulagirirako abeeno to kati tugenda okulyanga omusajja mukulu nga avaamu eddoboozi oba ali mu nteekateeka za bwegasiza buli bina bulungi simanyi kati ngenda okulyanga liga ani kati nga gundi nga tugamba sebo nze Suna Beni n'embazira tona ab'oku leediyo Buddu tubadde tusaba kutulagirira egundi gye bayita mu kabbo kati nga musajja agamba temusobola kumanyawo mu kabbo kiwali asobola kubalagirira bulagirizi ne mumanya mu kabbo ng'ayogerera munda kati n'agamba naye mmwe mulabika mulina mu kutubuzaabuza mukakasa mwebabazira tona ga Suna Beni kobeeye kati ebiseera ebyo ku leediyo twayogezanga agazeeyi nga twogeranga agazeeyi twogeza agazeeyi kakati tugenda ng'omusajja mulemba si emmwe muleete ebiboogerako Mbazira najjayo ID n'agiweereza kumbazira amataata gera olugezi kati jjukira ne ku lunaku olwo twajjanga emabega Mbazira tudde mu mmotoka emabega nga amagulu gali amagulu gabeera nga bwegati Mbazira yatuulanga mu mutto gw'emabega amagulu nga gali gati nadda ku ssimu bw'ati amagulu gewe gabeera era nga mu mmotoka temubaamu muntu mulala kakati Mbazira najjayo ID n'agiwaaya akasajja ne kagirabako ne kagamba yongirabye naye sikakasa nti ddala yemmwe mutogerere munga abakadde balimba manyi mutogerere munga abaze ya identity yammwe yali identity yaffe munako empitirivu obudde bugenda bakuba amasimu muliwa nga mulina okuyingira kalakita y'okwogera ekizeeyi ku mpaka mwogerenga abazeeyi tukakase nti yemmwe
Mbazira obusuku nga bumuluma bwagala mutta ngenda okulya akatandika okwekaka ng'agamba naawe tuwe mwotulagire yogera ng'omukadde yali kiri mu ddirisa mwe kikomandingira yekimanyi mukabbo yogera ng'omukadde Mbazira n'agamba kati njogera ekigambo ki temwogera ate ffe tubalobi bagamba tuli mu kumanyirwa omuyaye nga bibutumanyi tubuze akati nga gondi nga Mbazira ng'agamba I wrong kachimuga kibuzeemu agatajja gabanyira agatajja eno mukayumba kafaanana kati akayumba kakisiru buno buno bwettaka bulina kadirisa akabaka akula kati kitukunya Mbazira ayogera ebintu by'ekise ekiga abayaye be bano bannange kakati bali mugamba nti kale kambayambe nzije nkole ki nzije mbatwale munnange nga tukisagambiza tugamba weewawo tufunya tukola agendo tutwala tudda mu motoka tulinda omusajja ngajja tulinda omusajja mu motoka ng'omusajja alabikako ng'omusajja tajja kakati tukola ki tugenda tuddayo tuddamu tukokona sebo obudde bugenda taata tugenda okuwulira ng'omukyala amugamba gwe taata kabogoza n'omala ofuluma wano tujja omusajja nze tugambye nze n'omala ofuluma wano tukumawo leka munju sawa zino genda okuwulira omusajja ng'anyweza olugi ng'akataala ddamu akawuki ekibatu nga tugamba mumaze okwogera oluzeyi lwammwe oluzeyi lwonna lutusaze kaakati tugenda okulaba nga tulengera akaami akaali kasala akasajja ako bakayita maasita kasuku keeyo kanene keeyo ke kapokopoko kookwo bannange kiki bano bannaye twaga kutulagirira mu kabbo bagamba nze sirina buzibu mu kabbo nsobola batwalayo naye mpozi nga ne mukyala wange munona kati Mbazira ayina olugezigezi mu motoka giddemu mabega yekka ng'alina okukkiriza nga olw'embeera gye tuyitamu alina okukkiriza abantu ababiri batuule bamunyige kati omusajja n'agenda okunona mukazi we omukazi n'adda okwambala yesiga ebizigo tamala obudde butuleke w'amasimu gavuga nga tuyingira mu motoka omusajja nga tuvuga kati twavuga nga omusajja ng'agamba Sadaati weta wano Sadaati naga nga ndaba bikata omusajja n'amugamba goweta goweta vuga omusajja atuka mu nnimiro y'ebikata n'agamba oyo wetaawo Sadaati n'amugamba mu nnimiro ne bannimiro ogu n'amugamba weewo tewali ddala weta Sadaati n'agiyingiza lumonde Sadaati ng'egyagala emmotoka ye twagenda okutuuka mu kabbo twasanga abantu bali mu kunyuka kivulu nga baddayo nga bajja bayomba ebyana ne bitulimba agagaana ago gajja ggwa na mangu olaba negadde okutulimba obulimbi wano si wali gwe nakuba eccupa emboozi yali akumakya akati tutuuka tuyingirayo tutuuka ku kifo waliwo abaali bakyala aliddewo nga tuyingira nga tugira nga tusabula ndongo mbuuza Mbazira ne balance onamujjayo nagamba nze Mbazira tone ayinza okunnemerayo waliwo akawala akaali kategese endongo bakayitanga ni mama kaali kawala keeru kampi kaali kawala kampi keeru kaali kawala kampi keeru kakati ne ngamba Mbazira onakajjako balance nagamba nze Mbazira nagendayo nagenda yatuuka atabuka mutubuzizza tutambudde ng'abasiru mutuyisa mu lumonde ludda weno gye wategese mu bitundu kyabwe mpaseereza kati yeta sente kati omuwala akkiridde mu kittavaazi bazeebaze nga Mbazira tabuse ne tujja ne tukuba ebidongo ne tulinda obudde ne butangaalira ddala oba titwakikolanga kitya okuvaayo ng'obudde butangaalidde ddala kati tuba tuvaayo ku makya tubuuze ekkubo tubaga bannange mutulagirire ekkubo eritagenda kutuza eri mu bikata gye twayise eyatuleese yagenze twamuwadde ne ssente ezamuzizzaayo kubanga yatuwa condition nti wentuuka eri mugenda kungulira walagi byonna ne tubikola kaakati ku makya obudde tubuuza bannange kubo kyeddungi netuyinza okukwata ne tugenda nga titufunye embeera kudda mu bikata gye twayise ne bagamba waliwo ekkubo erigwa emannya mwasanjala simanyi mbwakalyogera mwe
kati bwe batugamba batyo ne tugamba ne tufuna gwe tubuuza ku makyawo je baliko basewo nti ekkubo erigenda Emanya liriwa kati ne wavaayo olutamivu ne lugamba temujja kumanyawo kambatwale kanyingire mbatwale nga twekyayi kyatasoka na muntu agira motoka kawunye enguli kambatwale simujja kumanyawo kakati nga tukaga bena tulagire ogambe yita wano wete wano temujja kutegerawo nawe tulagirirayo oba tulagira temujja kutegerawo muteke mu motoka tugende batwale kagala batwale batwale temuteke munange nga akasajja nga Sadati agamba tugisembula tuvuga bovozi siza kudda kumanyirwa kano akati nga tusimbule motoka batusimbula motoka tuba twakasimbula tutide kagenda kagamba kamanyoko yesinga bigwa kwa accident ngenda okulaba Sadati nga ngasibe modeba nanga omanyi nti no twine ngeri kati nze nyine entalo zenzijikira Sadati ono omanyi street fighting Sadati ono yalina street fighting waliwo ne gye twatuuka ewantulumu ne tugenda tugwa mu njuki z'aba badman Sadati yali abasenga ffe tuli wali tuyibira kwa blasi waya abangi bewakuwa kwa blasi waya mugongo nadawo n'agamba banno omusajja alina omutayimba musoke mumuleke ono olutalo nga luvudde ku kyaki tujja dunyumye kakati agisibye zali asibe emmotoka bwagisiba ng'agivaamu Sadati bwakola bwagivaamu ng'agenda abaka akasajja akakyogedde akasogedde ng'agenda akapakira eŋŋumi kakati nga bananga mundeke bananga badansaga kakati nga n'abaali mutaasiza nga bali wali bagamba nti nno bagamba nti bananga omusajja twali mutaasiza naye bano balabika banywa enjaga ekivandula namukuba kivandula ekyo kivandula balabika banywa enjaga kakati nange nzija okugira okuyambako Sadati mutuka bwabwanye kanengera kaŋŋamba taata tiweyongerako na mala enzita muganange kambalagire tiweyongerako na mala akasajja wakakubawa wakaletera ekigambo kyekayogera kyekyakakuba ekigambo singa bigwa ku accident singa bifiiramu accident nogamba Katonda banga Sadati yasiba omwana Sadati ati accident nadde mabega oyogedde kyaki singa tujigwako ng'otuddawo gwe ati abaaliwo ne badduka ne bagamba abantu banyenjaga andi kati omukubanga ne bali abaalikase bajje bamutaase enkuba gy'omukuba tebasobola kukakirizibwa kujja kukolaki kubataasa twakubako endongo essembabule gye nkunyumiriza ku movement waliwo ekifo bakiyita movement kiri eyo ova emateete ne weyongerako mu maaso awo akati ebiseera ebyo erinnya lyali liwulikika naye nga feesi tebazimanyi obitegeera ebyo kubanga twali tukola ku leediyo tetukola ku TV kati bali eri batutimbye batulinze bulungi nnyo buli kimu kitambula bulungi kakati tutuuka ku sho tuba tupaakinga emmotoka bwetu tusangiriza kibadimani kikuta omuwala squeeze biri ku kisenge kimunyiga kisenge omukazi yasoseyo ku kisenge ekyo kimubuutikidde kigambe kikubamu amataala kati guva ku muwala gujja kulaga muwala oli nti gwa tabbu nti gwa mutawana tegugambikako kakati gumala okwagala okulaga akawala kali mbu gwa tabbu tegugambikako gwongera okujja era gutumanyiira temulina mbaja mutugamba temulaba tulina bekyala n'abakazi baffe mutukubamu amataala kati abo abadde londaba nyiga squeeze nyiga squeeze
olusa twakalaba obumotoka akalaba obumotoka kasambe ayagala kukakasa nsolo ensolo eri wali nati matumonoka omunerita yalimu ejirita yalimu bulungi nnyo kakati nze nali ntudde mu maaso mbazira aliko twali nani yali dirita nenteekateeka emu ku bikyala bye twatambulanga nabyo naye Sadati okusinika ebintu twayiriba nabyo kale ekyo bwe wali kiresedde biba abantu otooka obbanyumiriza buli kimu ne bagifuna nga bwe kyali kale ekyo bwe wali kiresedde nga bwe kyali tukolera nze nkolera muntu tusigira omuntu ekifaananyi ataaliyo ate kati tusiga tugezaako okugamba oli ataaliyo afune ekyo kyennyini nga bwe kyali tolekayo kantu konna nze nali mu dirisa esaidi eno ku pasenja Sadati atudde wano ku gundi kati akasajja mu kumanyira okungi kajja kwegamba kaagala kanzijonkerere wano ndi wano kakajja kawoganye kati bwe kawogana ngamba naye kiyitiridde nenkabaka ettaayi bwenkabaka ayina bakyali babo bali wabweru kati bakyali babo ngo baako balinga bana bali wabweru awo kawogana kabeesiga kati nakakola ekintu ne bakyali bako ne batamanya kiki kigenda mu maaso nakakwata mumiro nenkasika omutwe ne guyingira munda ebbina ne likukuna lyebweru liti kati kabaka kide nengenda nkokya za pakati wano kati wali banne balaba bbina likukuna tebagamba baba baadavu machaka betegedde kati bwe malo kata kazzemu kagudde eri wansi bwe kagwa wansi kabagamba mbadde nfudde omusajja nzita muli wano nabakabuuza abadde akusse ntye okakasa kyogera ntye ne bujjanga enjuki bwajjanga enjuki ne bulugula ne bugamba muveeyo tulwane muveeyo bagala kujja mutumanyirire wano abantu tebatumanyi nti ffe abazze okuba ebidongo ku kyalo bebatimbye tebamanyi nti bali mu kutyokoza abantu basasulidde okujja okulaba ng'ani atumanyi tewali atumanyi feesi munnange twali twakatuuka eŋŋumi yatokotera awo kati bunnakyalo bugenda okulengera ng'abantu babiri bali mu kugira obuntu babo nabo ne buwera ne bugenda buweranga 10 bwe buweranga 10 ngenda okulaba nga kiyitiridde butuddusi kati Sadati ayiririzza kamunga bakakiza nange ndaba Sadati jadda gyenzukanzira kati buno obulala bungobye bize bunfuluzudde misire tukkiridde ngenda okulaba nga Sadati yeetakuluza mu busajja ng'atadduka ayambuka andekera obusajja nga 8 bukubyenze bwankuba ne butuuka okwebuulirira akasajja mukaleke kaze kudigida akasajja mukaleke kaze kudigida mba muvudde wabulayika buno bwemanyama buba amazaala g'ebyalo entalo z'ebyalo nedda buno bulabika bwemanyama nedda bwerwengo mbamba waba buvudde wa mwana kati kagenda kutegera kajja banyumi kati ngenda bwa Sadati andekedde olutalo kati Sadati ngenda okulaba ng'akomawo emisinde nga awuma ng'omusezi ng'akutte bulashi waya yajja kati yakuba bwe nasooka bwe yakuba yadduka emisinde n'agamba bana akasajja kaleese omutayimbwa akubye omutayimbwa akasajja kankubye omutayimbwa abayaye badduka ne lusigalawo wankozesa ebintu akasajja yali agakatta busi ate mukama wange kati wasanga bumuyikidde ng'enjoki bwalinga ennumba abukubyenze bundekedde bwalinga ennumba ate omuntu ng'alina omukyala yeepika omuntu ng'alina omukyala amulaba wali gyemiggo gyemumise baamukuba mami alabe nti tukuba kakati akasajja kaagala kagenda kati akaddeko genda ku stage katuuka kakati betwakubye nabo eŋŋumi
nabo mu kikaali bunda baalimu naye nga be balwanyi nabo balowooza buvubuka bw'emanyama bavudde bali manyama era byakubanga bigamba buno bukyali bw'emanyama tukube tubumba gwemanyama overside ki bwengira siri wemanyama oli wemanyama oli wemanyama mbwa gwe omanyama overside ki manyama B siri we oli wemanyama nomu ine fujjo kyaka bwali nabo bwawa kulentala emanyama kati ng'olutalo lwasigala ebyalo bituukanga byekuba bakyalo kyegini nekyegini webasinkana babaawo olutalo ayakade katuuka okugenda ku stage nga ffenna amafunyira muzimbye monde bankubye kuyeze nampulire yuti buno nenga nina ogenda ku stage mbonsoke nkange mwawo okutiisatiisa kati ninnya ku stage namanya nti ebintu kubye nabyo mwe ebiri mu zibudi kati ntuuka ku stage ngenda okulya amaloboozi agewuunaganya olamanyi nga yewuunagana birigibwagamba sibe bayayi tuva kuba sente ziva wala kigambo sente kati natuko genda mu bidongo nali nkuba ebidongo wajjangawo kimu yajja kusona bene storage anti mwana tukuyisizemu nga tusonyiwe naye mwana izero wali tugambe nti gweje tubaye tumanyi tuli obyaye bwemanyama natubola tubaye tugenda kuleeta nejjambiya singa kasajja koti kaleesa omutayigwa ne izero onywaki ngeyo byakubye naye nga byankubye zenna amafunyira Sadati yataasa simanyi Sadati wayimiridde ensangi zino naye yalina street fighting otuuka n'okula ng'abuukira omuntu mu bbanga n'amukuba ng'amugja waggulu amukkiriza kati omuntu yenna ng'ozaalwa mu nnyendo abantu b'omu nnyendo kyenjogera kwati omuntu yenna ng'ozaala mu nnyendo oteekwa kujjukira kati ffe tukuze tuli baku street olaba ebintu ebigwawo byonna kati kyoyoola kyonna kyokuba omuntu kati oyo yagamba munne nti bannange temujja ate kati wakwawalawo mbazira olutalo lwasirikira lwali eno gye bazaala waliwo omusajja eno akubise nnyo super sound eno bukoma nsimbi eyo twagendera n'embazira oyo kalo kali eyo naku nkulu lwokka batwala super sound yokka naye kalo kyako abantu bokumasimbi manyi super sound gyekuba ku lunaku olukulu twagenda n'embazira kati jjukira wano mabawo bano abajja nga mumanyi nti bwemuteeka bwembera mukuba ebyuma bano buli muntu aba ayagala kujjayo kati jjukira kali mbazira nga mumanyi nti muzeeyi yava ddagala tebasala kujja eno muzeeyi yaŋŋambye tebajja eno ekivuka kyo kiyitawo kisindika kiddayo bwe kyajja kyankuba bawusa bamuyisa bubi yakomamirira yaga kyali kyawuba yaga yali yawuba bana babaani abo uba omusajja yankuba engome mbazira awulira mugwira omusajja yankuba engome batadde ku gaadi bamulya wandagala mu byuma n'ensala dakika nga 6 ng'amaaso ng'eriiso lino lizibye nga lizibye sikyalaba kati olutalo mbazira gw'omusanga omugamba yakwata ekivubuka ekyo n'akiwamba kati n'akikanyuga eri kajjukirayo baali bamutegereje engeri gyali akuba ebyuma baali bamutegereje ti yeye akikutte naye nze nga ndi ku ttaka enkomi kyakuba knockout bwe nayimukawo n'adda mu mmotoka naye omuyaye nga yakubye tonnalabuka ate ova ku tonnalabuka ne bw'obaani omuyaye n'akula mubira tonnalabuka asooka yagoba kyobanga nawe gweokwatako asooka ne bw'oba olwana asooka yagoba ekisajja kyankuba eŋŋumi nokka mu byuma bwanga disco ewuma nenga nga bwoba ngudde muzima engeri jjukira oba okuba kano kamonita kaba kaliraanye ebyuma nali mmanyi oba ingaze ekyana bwe kyankuba eŋŋumi mu kiteezi ekinkokola oluba ekyana kyakubase bwate agasajja wabadde jjo mu kiteezi nga bigamba janja tusona akomyewo oli omuyaye gwe twakubaliwa nga tebimulabako nampogola oluba nagenda okuwulira nga ndi ku ttaka
Saddam omwana yalinga nkubye ennyondo oba biba byakola nnyako zino nga ziringa ennyondo baba ku kyaleyo nga kyebakolerera nishinga temba Saddam kutegerera dakika oluusi taba na maanyi naye nga omanyi nti akusooka akubuza kyotwala kusimu nga ndi mukwata bwe nti sibiriiko nfulumyemu ate nkwata amatuuka g'abakulu lokuwulira muno iringa ejjinja baba kyamo kya layiti ate ekisesa ffe twakutuula mu motoka tulinda Sebwato tutumanyi tutuula bwe tukayiwa Sebwato ali tubakulirawo nga Sebwato yajja naggula olugi lw'emabega n'agwa bugwi ati abasajja babadde banzise gwe ebidongo essimu bagitutte sinenya muntu endongo erimu ebizibu olulala yali era yali Krismasi nga yankeera tugenda Embiriizi ne Ssuuna tuba tukomawo tugwa mbabbi olwababbi olujjukira twagwa mbabbi olwababbi twali tuva ku mukolo gwali nagwa mbaga nga twali tugenze kuba mbaga basudayo baali eyo tugenze kuba mukolo gwa mbaga atwamaliza kusawa nga 9 tuvuga emmotoka tukomawo kati tugwa mu babbi ng'enkuba twajja enkuba etonnya nga bitaddewo loadbook nga byebasiza abantu wansi awo gulobo nga zaakajja nze nalowooza nze nno nali manyi nti nno accident nti basirikale ali ku roadblock amanyabo ng'aba basirikale kugamba accident enkuba ng'etonnya jjukira emmoloka enkuba bw'ovuga amataala gaba tegakubayo wala eri olufu nga lutonnya mala kugwa mu kivandiro ky'abasajja bakutte emmundu ne agati emiggo ngamba ono bano babbi naye Saddati nze nali nno era singa nze nali nvuga nali ngenda kuyimirira bulungi nnyo batubbe nga bakakkanye naye Saddati yalinga yagala okusiba mu bwati akabbi nga kagala okujja n'agenda agisimbu nakatomera nakatomera kajja yimirira nekatomera nga bwe basiza abantu wali nekagweri bwe kayimukawo dike yali akutte mundu masasi mundabirwamu jukira mabega wali enteekateeka ziri bbiri emabega mwali mutuddemu enteekateeka kale abayambi betwasanga kale ndoza nga basula masaka kale tuleetako abantu kati nyunyimbo abaana abakyala bayina obuvumu ebintu bye tutalabako bingi abakyala bayina obuvumu amasasi gayita mu bakyala ababiri abo emabega nga bo balaba bigenda mu maaso naye abaana bwe baje bali ku nsi kyaka tebanyumyanga lutola abawala bwe twali nabo ku nsi kyaka tebanyumyanga embamanyi ozi gwe yagala njogere manyi je bali era nkakasa balaba bakyala mu mawona amasasi balaba era bajja kyemmanyera mubbo bajja kulayikinga bagaye twawona amasasi era banaakomentinga ne bagamba wesi amasasi gavuga bayita mu wiigi akasajja kakuba emmotoka bwekayimukawo kakwate mundu ate endabirwamu ebaluka gayita mu buyisi nze nkanya kuvuga omukulu atudde maaso ye yakabusi jukira emmotoka baamu n'ekituli ekyo kyewansi omukulu yakabusi wansi neera gwe yazze naye mabega ati yamuli mu mugongo sasa olimanyi enteekateeka zaali mabega teyamujjukira ye yagwa enteekateeka jukira gagiri mu mugongo ati ffe twatulanga buli omu sayidi n'enteekateeka ye kati omukulu yali atudde eno goma ndi neteekateeka yali eno twagendanga omukulu yagendanga era ayo yokya abaana bagumu oba gye bali bagamba gyebali era gyebali balaba temuggwa kuwerekera Mubire, how are you? Are you still fine?
mwogere ondaba ku TV bamukumeni kwa kwegamba omukulu emyaka emize emyaka namala ne Suna Ben ne Bazira Tone emyaka gyali 8 naye emyaka eje 8 omukulu yasinga okundabya buli kizibu buli kizibu olw'embizi omukulu oyo Mukama akusaasire okimete omukulu yakwasako Mukama akusaasire kati ayi waliwo embozi z'embizi za mirundi ebiri omukulu oyo waliwo nako nabona wambonyabonya waliwo gye twali eyo side eyo bayitayo Luwega kati olina omusajja gwe twali tugenze okukolerako nga muyimbi agenda kuyimba tumale tumukubira endongo kati bwe twatuuka ye yali amayimbu twagala nnyo embizi bwe twatuuka n'aleeta olusiniya mu motoka y'ono emmotoka ya musiraamu n'agenda aleeta olusiniya lw'embizi ne tutuula nalwo n'embazira ntandika oduseesa nga Sadati tamanyi ndi wabweru yali bweru tamanyi kaakati tugenda tujja twerabira jawo amangu tuluteekaawo Sadati abajja aguluba n'agenda koona ku mugo g'olusiniya amagumba ne gamuga negeyiwa mmotoka ne gangwira akasajja kaatabuka akasajja kaatabuka yankola buli kintu Sadati n'atabuka n'ekyanga n'asimbula emmotoka n'omugambulagawa nyenza Masaka kunaaba Sadati yakomawo e Masaka oba yagwa mu nnyanja oba yakola atya oba balina ennaaba gye banaabamu ey'enjawulo simanyi kye yakola nadda naye yamala ebbanga nga buli kwekyusa emmotoka yonna ewunya embizi simanyi mwagira kize wangaloti abasajja abali embizi nga totolya nawangaala twagamba waliwo kyogaa twali twesiima nga twemanye ennaku kati mu kwemanya ennaku ne tujja tukwatagala mu eyo ennaku kati Sadati ono olaba Sadati oyo yalina akamotoka ake kapulimo era mwe twatambuliranga naye ebbanga lyonna abantu baali bamanyi nti emmotoka ya Sadati nti yaffe n'embazira nti Sadati yatuvugire avuga emmotoka yaffe naye bamusanga ng'eyo ng'ayiriba mu takisi ze nga bagamba oyo omuyayo oyo akamotoka kabasuuna kwajukira kaliko n'ekigambo leediyo buddu naye yakawandiikaga ekigambo leediyo buddu mabega naye nkukakasa nti ebbanga lyonna Sadati bye yamala nga bamugamba ekigambo ekyo talina gwe yagamba nti si yaabwe yasigala nga bagamba bakama bange abo bakama bange emmotoka yo nga bagiwa bano olw'ensonga nti be bagibeeramu buli kaseera kubanga bwe twabiranga era nga mbasivuze byange era nga givuga n'akuyitako n'agenda kati jjukira omuntu abeera akola takisi okuyitako okusaba 6 n'agenda kyegogamba nnyini waayo agitutta agenze mu bikyala bye kwera oseera gye babanga bagenda uliwa jangu ku leediyo ng'apaakinga ng'omukulu agenda mu bikyala bye akuyise talina wala we yagendanga sisuubirayo kubanga era byabanga ebintu bibiri nga bwe baata bagenze wa mama Natume era babanga bagenda wa bikyala byabwe nga bagenda ate bw'ojja tugamba alina ensonyi ebintu by'abakyala bye tabigenda munnange ensonyi zonna nze Suuna wandabya buli kintu ku nsi kuno era gwe wanjigiriza ebintu by'okugamba nti muntu akwata ku mukyala bw'ati ojjukira buli kimu gwe wakindabya wabulako kimu kunzigiramu ngoye jjukira natandika okujja neekubira ebikalu byange entalabuusi yange ennene agizigyeko apadde baseball ojibeti wanjolera baseball nga 10 nozipa nongaakwata kati empale ngendozerera abakaze kasigalayo netaga okufunyamu empale nesaati yanyono omuntu ajjanga mu siraamu enkofiira nangamba kola bwoti buli kimu ngo yanyola omukulu buli kimu naye babanga bakyala nga kubanga bajjukira ye mukulu mukama waffe bajjanga era basooka wuwe nga muze mugaba muzeeyi nange munnange nange baba baziba biri nga mugaba bambi nange tugenda ku show
tugenda ku Shena Busanke sagala jangu yatuliginyonyolula tulina gye twagenda ku show tulina gye twasoka Kampala ne recording olimba la fani y'obulamu ne tudda ne twalina omukolo gwe nali ngenda okukolako obwa MC gwali gwambaga bwe mmala okukola obwa MC ate nkubemu n'ebidongo essaawa nga 3 nga bwe twakkanya nanyini mukolo kati nga Sadati agivuga batutuuka ku mukolo tutuuka nga nyambala bulungi nnyo essuuti nga nkwata microphone abakadde baffe tubaniriza nnyo tusanyusa okulaba ku mukolo gwaffe twegaleza amaanyi eri bawa abakadde bange akadde kano omukolo ntandise ogutembeeta bulungi ngutembeeta nina Sadati kakati eyo ogwo omukolo gwali gw'abaalekikyala babiri omwami lekikyala n'omukyala lekikyala kitegeeza nti basomesa abaana ba university kati ogwo omukolo gwaliko obuwala bwa university nange naye katukomaawo ndinyumyembo so tumalire yembozi tukyalina eddakiika nina budde malayo ekale eyo tujja kugitandikirako embozi edda naawe kati ku mukolo gwaliko obuwala bwa university nze kati nalinga erindi mu kutembeeta mukolo Sadati yenga amaaso gali ku bwana obw'obuwala obuyitawo buvudde Kampala bujidde mu baasi buze okwolekerako balekikyala abawe bali mu kwewasa kakati Sadati mbandi awo ng'ajja akuba akama muganda wange oli eno naye ekiri eri baasi saizi yaffe yeki obuwala buli omuntu bwaffe bunno naye nga mbeerawo dakika nga 3 ntembeta mukolo Sadati ngadda nina kendabye kwensibidde sigenda kata kano ngenda kayiba mpaka n'agenda kwayitawo abinadda enamba ngifunye kaliyogiyina nemugamba nti ati jukira okusala ekirimi omwami oyo yatuuka ku mukolo n'abasirira jukira mwajjanga mwesunze bye munaakolayo naye nga ye bw'atuuka nga yefula siriazi ng'akwerabira mukolo nga gumuwamba nga ngamba mbu enamba ngifunye buli wano buntu bwonna obulengera bwabunengeza bulabe nga nange mbulaba n'agamba buli wano nga obwongoyo bwonna bumugamba mbu bwe buli bukeeseza wano munange Sadati ng'akola kinga nyana ize family wantu wano wewe makage eyasose yalese emmere wokubiri azine chai katusuubirayo aleeta soda nali mu gurupu eyo kanyanga kinywa omwana yayagadde tateekamu yadde n'ekikumi kubanga kati kambuuze ku bonna ani wuwe bonna batwala lumu bonna si babe naye ate era baali babe bakola ku yalimu bonna si babe naye baali babe bagezaako kwagala kudda mu bufumbo teekateeka kakati Sadati obwana Sadati akusongera kakati Sadati nga Sadati atandika sebo okumumanyira nga ate nangamba gwaweze ku muzindaalo wano gw'omanyi singa kati omukolo guggwa ogenda kubeera nagamba nze maze okweteekateeka kakali era nze ngenda nenyumya nako yagenda nga sebo nga akayiriba zinyumya nako kambulidde byonna kana Kampala nangamba kana Kampala kana ka university nze nkayina mpaka ku macha nkate kati gwatuli wano wesibye ku bizindaalo sikuota akazindaalo n'otugenda n'ogida nankana mukazi wange n'akuteekateeka nenze oli n'akuteekateeka kubanga ye kati ye buli bukwano bwe nomugamba wayi kankole amalirize omukolo session y'omukolo neggwa kati nenyingira ebidongo nentandika okuba ebidongo mba nkuba ebidongo Sadati najja n'atandika okuzijonkera muganda wange olwannyo mubi kyangamba ekizibu kyoyina kyangamba kati olaba mwene mbaziira ebintu byomukola bifaanagana mutambula bulungi naye omanye ekintu mbaziira kyakusinga ate nimbi omwerabidde muzee esawa zamala ebidongo esawa emu n'ekitundu nga mbaziira kyakusinga nti talemera mu bidongo naye sunolemera mu bidongo nakakuba dakiika 2 nemubuuza kiki nagamba akakazi kanantolokako yayidde dda akazi kanantolokako oli awo gwe kende
Munange ngokuba nga nkuba disco yange mandi awo ngesimu yange yaka esimu yange bwe yaka kuba nteekateeka ekuba ezimu kumukulu ezibeera ku mukulu gy'abalazi akantu kasomesa kati kyakankubira Ben, how are you? Because I'm fine. Someone has told me that you are in Simai Baita Batia side zeyo. Baita oba Rwanda. Ogana tukulira. Rwanda ko. University gundi cheri institute cheri. Mbuye. Saidi wali obovaawo waliwo ekyalo kiriranye Rwanda. Kirwa Konze kubanga twawetera gundi wano wabutira okubira wano. Rwanda coach twawetera tuyingira mu ndeeyo wala. Kituufu Rwanda coach amatwali Kyakuduse. Kyakuduse ate eno. Twali ku mukono nga tona kutuuka eri waliho Hope Comfortable Lodge. Eri maaso ne Hope Comfortable mu kona la Hope noweta noyingirawo. Juka Hope eri mukage okijjukidde eti Hope Comfortable Lodge eri mukatawuni maaso. Eri lumbugo nedda Sadati obuze. Twawetera Rwanda coach okugenda bwe twalaga kubeera jjukira nti bwe twava ku mukolo twasula Rwanda. Twasula Rwanda. Nyembo za nyumye. Twasula Rwanda. Ekajjukira nyumye. Kakati ndega Kaluzungu, so how are you? I'm fine. Someone has told me that you are in Rwanda on a certain wedding. Nimugamba, yes. Nanga bademanya nimba gonze nti nigamba okola ki? Kiwali jangu. Yangu sema yawo tumalire yembozi. Kajja oba kajja. Kwa kati njagala okumanya Sadati kali obwa university bagwera wakagenda kakati omusajja mbonyeza jangu kati nga Sadati kati Sadati wende ku simu mpuliriza nze nsirika nga nja bidongo byangu sibiri ko na nyonze ndi kuyange endongo abantu bali mu kusikula ttaka Sadati bagamba kanzireyo malokula musaku kantu kangize maloka okubugiriza Sadati waddayo nga mulengera ali bwati wagira bwakomawo wano woli ondaba wagira wano woli obeera nengera nyeze kakwata squeeze nengera ndaba ondaba bula bana mukazi wa mukubira okulimba bweruti nani ayagala luyimba ati kijja kinsaba akayimba mbukubayimba oliriso oliriso akayimba konyege squeeze nanti kubira mukijiga kakati tuba tuli awo nga wabaawo omukulu w'ekkooti ajja ku byuma nga ngamba DJ wanyi nsaba ku microphone nagira bajimuwa DJ kendeza gaba kendeza omwogezi agamba all the students ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to welcome you and I hope you're going to have a nice time. Thank you very much. On this point, I would like to inform all the students who came with me in the bus that the bus is leaving right now. So stop whatever you're doing and go and enter the bus. We are just giving you only 2 minutes. We are setting off. Ng'omusajja ali mukulanga nti tuvaawo wano tugenda naye nga bwe bagenda n'akakazi wena Sadati kamugiriza kali mu badduka emisinde kaali mukajja ne kagira mukano bye nabaluka n'enseka Sadati ng'osigadde ku ki nabaluka n'enseka Sadati genda okulaba nga akola bwati mbulo kuba kibasi ettaffaali oba obulo gwa mu kibasi mu kidrive okikuba ettaffaali obudde bwange kogwe obadde oyogera nani Sadati kibwe obadde oyogera nani kasomesa kali awo
musomesa kanjiribayiriba naye asitani kuba twalina shenda leero enkeera ng'ate edisaidi zeeyo nga bwe bukya tugendagenda bugenzi ku shonda ate tulina kuddayo so nga tulina okusula omwo mu woteeri z'omwo kakati nga Sadati nga mbadde nina gwe mpulidde ogera naye abadani nga kali ako kawala kasomesa kanjiribayiriba kantawaanya nga kagenda kujja nga kagambye kajje tikalina omukwano gwako wabula mweraba nedda yangu tumalize nayo omusambwa omaliza Sadati yagamba wamuleetera omusambwa walai jangu tokotangaze jangu tutangaze ku musambwa gwokka Sadati bwe yakwana omusambwa agamba kuwa gumuleetera Sadati kasajja e Kampala ajja kujja lumu tukole tusembeyo neyo tusembeyo n'omusambwa balina n'ennyinimu gwe baakonkona okubalagirira nga bamujjulidde ekyekiro omusambwa bambi omusambwa njagala manyi omusambwa emboozi eyo omukulu nesuuna ate sina musambwa ate ojjukira omusezi wa yunivasite ya Kabaka ya Muteesa kalina ate waliwo noyo omusezi wa Kabaka ku yunivasite ya Kabaka naye olulala mwebale nnyo mwebale ddala ku mukutu gwa Nsage Media mbadde ne Engineer Sadati olunaku olwaleero kwoteka ne Suna Ben genda maaso n'okusubscribinga abasponsa baffe mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe aba Hope General Hardware bano basangibwa Kawuku wali eri batunda bizimbisibwa byonna cement mitayimbo mabaati oba oyagala kuzimba bekwate abo mpaki aba Newman's Crisps abo nabo balina mpaki obulungi ennyo bajja kubeera nga babukutuusaako mu dduuka lyonna ne supermarket yonna weebiri gendawo oyagala okulya akanyama akalungi ewakyusi enansana boze neteekateeka bwe zisala bwe zinga kale nno muganda wange weebale nnyo weebale eddala wonna abalanga naffe mwebale nnyo mwebale eddala abannaffe ababiva organic bano bajjanjaba nga bakozesa eddagala lya butonde basangibwa wali eri Emmengo ku kizimbe kya biva tuukawo bakujjanjaba endwadde zonna eza buli kika ennaku z'omwezi 22 tugenda mu Nsasage y'Endongo Simba Akagere wali ku makutano kuyingira mutwalo gumu tutandika ku makya paka enkeera ku makya mukeereko tunyumirwe Endongo.